warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba mutya mwenna abatulaba live ku nkutu emirala. Yeah. Engineer, kulikayo mukomera. Mukomera navaayo, alhamdulillah. Omuntu ow'ekitiibwa nga ggwe okugenda mukomera mu ngeri ey'emboozi ezitambulira ku mitimbagano ekituufu kyabadde ki? Nga sinnagenda na ku nsonga eyo. Ekkomera lya buli omu kyenyiza obagamba. Alina ddala ensonga bwebanga ya mwami na mukyala obanga ya mukyala nga mulimu repu mulimu simanya kutta biki teriyo kitakola ki teriyo kitasoboka. So munda we nabadde emisango egyabadde gisingawo gyabadde gy'abaami bafumbo girlfriend na boyfriend nti ono yakaka boyfriend ono yakaka girlfriend omukwano n'omwami yakaka omukyala wa kaboozi. So nga atolabira ddala abaami bandibadde baawamu okubanga omwami n'omukyala bakkiriziganya nga teriiwo akase muntu kaboozi. Naye muba abantu babiri mwe bamumanyi ekyabaddewo naye ate gavumenti yo nesinga kuwuliriza mukyala. Lugero okuva ku sayidi emu katambi k'amaloboozi akalimu eddoboozi ly'omukyala yategerekese nga lwema. Olugero lwa ssente kuba kyemmanyiire mwasinze okuwulira si lwa ssente lwokka. Tewaliwo kirala. Naye lujja lutya okutuuka ku ssente? Kino ekintu kyabadde ku ssente kyabadde set up which went wrong. So this time bagudde ku muntu mukyamu. Nze I do not take blackmails. Ne bonkanga ng'oyagala nusu 10,000 tulepuka ne tukozesa obukadde naye nga 10,000 lwawadde oyagala sirukoze eki nga sirukuwadde. So obuzibu bwe bwava bwebwo awo omuwala bamupanga bupangu bapanga n'abantu abamu okuva wabweru ne bakwatagana ndowooza baabawayo akasente nga bulijjo. Naye nze nga bwe nabagamba buli yali akasente okukyawuganya Acram ne Dr. Kulu ajja kalya. Asikyagala kusuubiriza kubanga kati tukyakolera kusuubiriza tukola bitutwala mu maaso. Mba ngenda Munyonyo nina abantu be nalina okukima batwale waliwo omuwala yali agenda ekkata kati yatuuka already. So bwe ngenda bwe nti omuwala ndowooza ndaba nga mpitawo oba ayina we yali atudde oba ayina we yali akola kindowooza atoledde ye yalina tageti ye already kitegeera oba nansookayo mu maaso we yayitawo mulaba kati ndowooza nansookayo muki akuyitirako wa Munyonyo nga sinatuuka ku roundabout. Sinatuuka ku roundabout. Ndowooza ampitako ye aba yalabye dde omuntu wa mission ye yaba akoze eki yali ku booda. So omuntu wa mission ye already aba amanyi kubanga egyo giba mizannyo gyaba bagikola ki lwakuba ekintu kino kiri so tricky lwensinga okukyebuuliza nti yonna kale nga tuvuddeyo yonna nga kansooke mbayitiremu nga bwe kyali kati ampita nti muganda wa Shakira ne muto wange bamuyita Shakira muganda wa Shakira ogamba otya konze gyendi obadde olaga wakonze ngenda wano Munyonyo nti ogenda Munyonyo nti ye nangamba nange gyendaga kati agenda okuŋŋamba waalaga nga wenkola ki almost wendaga yayamuka ku kikuba ekigenda wa mama wa SK nze manvaako wano kati nnyo. So nga obviously okuvaako wano n'okumutuusa wali tekirina tabo ate nga yambadde bulungi Hajji ngambadde bulungi yebikiridde bulungi kati ne tuwogera n'atuula mu mmotoka n'asasula pikipiki n'atuula mu mutwale. So kati bw'atuula mu mutwaleko ng'ateekawo emboozi nga munyumya mulungi tuwatuukanga wakati kati awo n'aŋŋamba nagamba njala olaba waneeno kati ninjira zigenda muga sisiba ku kkubo mpozi nkuleka wano ŋŋende n'aŋŋamba saawa 10 ez'okumakya n'aŋŋamba nti kale tugende tuvuga ne tugenda kati ne mugaana nze nzira n'aŋŋamba nze neyongere wala eri nambuuza kiryoke tugende wamukonze tekirina buzibu bw'obanga gyenzira gyokola ki gyodda nga tugenda nga nvuga nga tugenda tunyuma omuntu ataddewo emboozi anyumiza ku sister wange simanya nanyine diva dolls simanya biki sawa nga alina boutique nti nagita diva dolls obviously asobola okuba nga amumanyi oba yandabako naye obanga yamugulako ku bintu kuba sister nga namubuuziza nanga batamumanyi namubuuza nanga atamumanyi kitegeera tugeza akamukubira ne simu ajja simu jukira tolingize mu simu y'omuntu naye fula nti akuba aba atumanyi kigenda mu maaso
so ndowooza alina n'abantu be yali ataddeko bamuketereko. So kwolwo naye yagwa ku muntu mukyamu ng'alemera mu mmotoka. Kumbe emmotoka ne bw'agiremeramu nange sitya biduduma nga nsigala nvuga mmotoka. Nga nvuga mmotoka tuuka wali eri agamba okay kaakati yogera nkola otya naye anzizaayo wa wakoze eki wonzije konzi kale nga tayogera nti ayogera mu bubi naye ng'omulaba omuntu alemezaamu oba omukola ki oba omulaba aluka ekitambi kye bakiyita kitambi nga tukyuka nga ngikyusa bupya naye nga muli ngamba ono abala kaki nga tukkira awo nga ngamba bannange tunyolwa abivuddeko biri nangamba buusimanya mwena siri mwe omanye ngome nti kwegamba manyi nti fe oba abava South Africa tuba balwadde ffenna biki tubeera awo omuntu n'akwogerako emitwe bitalina miki mitwe n'amagulu ne mugamba ffe ssebo obulamu bwe twasooka okukulembeza okukuuma so nga tukwata kkubo nvuga emmotoka muzzaayo ku kkubo ngenda otuuka kkuba ngamba ate tavaamu mbw ate ngenda viiramu nga wale ne mugamba nenjizza bwe nti nenjiweta nenyimira wali ku kkubo ne mugamba ovaamu oba tovaamu nyimirira wali abantu awo ng'ekiruddu kuba bamanya awo nga nganya okuyimirira wali mukazikiza wada ngamba oyimirira nga ng'oyisizzaawo nkumogasi abamanyiwo bamanyiwo nga mugamba aseyongerayo njiwesera mu kkubo wenyininyini saamulaga naala ati nenjiweta so singa waliwo embeera yali aviiramu awo wenyini naye jjukira yalemeddemu kale nga muganze siddamu kusiba ngenda paka waka nga nsibira wali awali abantu mugamba ovaamu oba tovaamu nti nedda nga nze nvuga ngenda buterevu bwe njituusa waka mu kikomera nga muga kati nkusaba ofulume ngenda kola ki nga muga njagala ofulume nze ntuuse wenkola ki wenvira munga bw'oyagala nangamba pasene zintwala nangamba pasene muga sina sente zenkuwa asabanga bonaagamba nti nsanze serebo Acram Hajji ingini akamukange kange mujjemu akasente kumbe Acram ne bwomukanga avaako vvu sigaba sene muvaako vvu wakutte essimu yo oba likodingo bakola ki sikola ki sifaayo awo nga muli kyali bweru wa kikomera temunnayingira nga geti ngisise njigudde era nga mpaakinze mu kikomera nga sina kiggale okitegeera ne mugamba fuluma nangamba nedda waliwo baneiba omuntu akugidde ejambiyo omuntu akoze ekiro akitoleekaana ne bakutaasa abantu okitegeera ye yagamba mbu yatya okuba kerere mbu yali atya okuzuukusa ki yatya okuzuukusa baneiba ekyejjambiya akireeta ku makya ekyejjambiya teyasula anti obuzibu bwabwe we buli kati embeera bwe ndowooza bw'alaba nga takyalina kyazza ankanze ne poliisi akubira omusirikale poliisi obyasa ejja kugamba mpa gw'oli naye bamuwa gw'ali naye abanyonyola bambuuza gwani bagamba nzaani okiraba bwe mmaliriza nga mbagamba bambuuza muli wambalagira we tuli nti okay nga mudize essimu omuwala ng'oli addamu akuba nga tulindire wano bwero mbu asaagala yatuuka n'omugamba boda ke kutwale ng'alemeddeko nga ye alina intention zeki nejjukira wali ndi mugumu nnyo kuba ndi mu kikomera munda kyange obviously akimanya wali yandaba neno wali yandaba anze n'okugamba omusirikale oba waali kuba yafuba nnyo okumbuuza omusirikale ali wakonza omusirikale omwagaza ki nze kenyini nze musirikale kati nga omusajja addamu akubira omusirikale amugamba afande yanguwako obulamu bwange buli mu matijja guni anzijira ejambi yagala kunzita kati olwo butandise obudde okugenderera saawa ebintu ebyo tebyatwala bbanga ddene periodi ntini nnyo okutuula endowooza kino ebyatwala edakika nga 10 edakika nga 10 awo wetunyumye wetulinda omusirikale ajje omusirikale n'amala kati omusirikale bwakuba nti ndi wano ne mugamba omusirikale waatuuse wali kuki abasirikale batuuse ku kkubo tugende ndowooza yoba yali amanyi bajja kunkima kuntwala ndowooza bwe buzannyo bwe kumbe ndowooza kyali tekisoboka so omusirikale bwajja nantuukako nangamba nti Acram muvudde kuki ne mugamba nomugazi sina mafuta sina genjeera kyenamugamba oba yalowoozeza nnimba yamanyi nakati nangamba nze kamutwale mpa emitwalo emeka ebiri egy'amafuta ne mugamba fande sirina ssente era nono kyekimu kyankalanyiza oba alowoozeza nnimba yamanyi ne mugazi sirina ssente afaane nga ngamba kale ng'omuwala amugamba tula mu mmotoka ggwe ng'omusibe tebamukwatako ge baali balina okukola ki okutwala abadde agezaako okukwata omuntu n'okutema omuntu ng'omuwala atula mu mmotoka n'afande nga bagenda nga bamutwala awaka mu kifo ky'okumutwala wa ku poliisi kuba gye ndowooza yalina mu kirowoozo afande bw'ajja agenda tuuka akwata nze n'omuuna ki agenda tuuka akwata nze bantwale ku ki ku
ku poliisi. Omuwala alaga nti mwayingira mu nju tekwali na mataala. Tetwayingirako era mwasula. Teyayingirako mu nnyumba, nze mu kikomera ninamu kamera. Teyayingirako mu nnyumba era bajja ne bakebera buli kimu. Bwaba teyayingira then poliisi lwe yajja yo yali ezze kunona ki nga gwe wali okakasa nti teyayingira mu nju ate poliisi ngezze pruvinga ku nsonga y'ejjambiya era oyina ejjambiya ewakaawo. Ne mu nnyumba tetwayingiramu kubana parkinga mu yard ne mugawa kati nze ngenda. Omuwala alaga yasula kyekisooka, akyakubiri agamba ejjambiya wagimugirayo nga bukedde. Olina ejjambiya ewakaawo. Kati kyenjagala okugamba olaba omanyi bano abawala ababba abantu abateega abantu mu mmotoka kati beebo. Talina we yasula, talina we yakola ki. Naye omusajja yenna ali eyo ng'agudde mu mbeera nga gye nasinkana. Bw'ovuganga omuntu oyo gwevuganga ogenda opaakinga w'oyagala kimuleeta nnyo okutya. Okitegeera era ne banne bakolagana nabo ebiseera ebisinga babanga abazze okuza obujja okusoma embeera na kumujja ku ssiini. Yes. Kubanga singa waliwo embeera yonna ey'ejjambiya baali tebamuvuga mutwala waka oba gye bamutwala yonna nga tebamutute ku poliisi. Kitegeereka ndowooza. So kitegeera poliisi yennyini ajja n'emukima ku kkubo ku kikubo ekikiira ku ewaka. Kati olwo ye abawaawa. Agamba Mukebeeza simja kitegeeza nti wano mu kutambula mwakkaanya ku bigambo by'omukwano by'okozesa mukyala. Omukyala ave yannyonnyola ensonga ezo kuba ensonga ze mpanvu gwe kyolina okumanya ye buli kye yayogera yalina ekigendererwa kyakyo. Kati ne bwe tuba twekebeza kiba kitegeeza mukasa mukwano oba njala mukaka mukwano eri ye yeekebeza gwe bakakwa mukwano. Olina okumanya buli omu bw'ayimiridde. Kati buli gw'otwalako mboliko osooka mukeberako. Kisinziira ku ki? Bwe mba nkututteko ku mmotoka n'oleeta emboozi eyeekuusaawo era okeberebwa. Era buli gw'ayogera ku mboozi ng'akasooka ekkebere. Njagala nnyo okumanya omuntu buli omu ayimiridde ate era buli eri eyo gwe mulamu wekka. Okitegeera? So kati ffe gye tutambulira toba na bulamu bw'oba olina sirimu. Okitegeera? So ebintu by'omuwala oyo byonna byali biki? Byali bipange. Olukwendu gwamu luvannyuma nnyo. Kubanze n'omuntu eyankubira essimu yali Yudaaya eyankubira essimu. Mutwadde ku poliisi twaddewo ne bannamawulire bangi nnyo. Era ndi gyakwagala ojje ndi gy'ombu akuyita. Ko nze ndi gyo yaani. Okitegeera yakozesa nnyo erinnya eryo ndi gyo eryo. Olwaleero weeva nga sikando gy'olimu era yeekuusa ku by'omukazi n'ensi yakitutte nti wabadde ogula malaaya. Kino ajja kyolowooza tekimuteeka mu matiga olw'ekitiibwa kye kyazimbye okutuuka w'omusanga. Amatiga gatya? Kubanga siraba bino ebikwataganya ku Hajjati. Mu life ye nga Hajjati. Bino saagala ntubimuyingizeemu kubanga kino kikwatako nze nga nze omusajja. Hajjati nze namuwasa. Nze ndi bba wa Dr. Cool. Oba abantu bakkiriza oba tebakkiriza. Ate nange nina obulamu obwange obulala ng'omuntu. Yes. So baleme gatta bintu. Nze bba wa Dr. Cool omu bw'ati. Oba mukkiriza oba temukkiriza mmwe mumanyi. Bide bulungi nnyo oyagala mukubireko? Kuba tuwulira omukyala tali mu ggwanga. Mukubireko? Flight ye yabadde delayed. So agenda kukomayo ssaawa zonna. Kaakati. Era ano wuno ng'omulaba agamba baby tebakumanyiire okiraba? Okitegedde? Ne anniversary yaffe yiyo ndowooza kasomwe. Thank you for tagging me, but to update you, anniversary yaffe etuuse, njagala ideas tuzitegese tutya baddiya. Wala so si bino bye mulimu bye mumuzaamu okitegedde? Yes, waliwo yamutaginze mu message ye message. Kiki? Kulu wamuwaki. Kulu amanyi nzaani, amanyi musajja we kikyasobola okukola nekyatasobola kukola. Kitiibwa kya Dr. Kulthum finally okityobodde. Ani ababyogera? Wano mu Uganda waliwo agaba ekitiibwa. Ekitiibwa kiva eri Katonda. Ani yakimuwa? Ate mukyala wa kitiibwa omusanga kati omusiza wansi ekitiibwa kiva eri Katonda. So saagala muntu yenna yepapankike kugaba kitiibwa. Si bagaba ekitiibwa. Hajjati asula Bweziga. Asula Salaama. Lwaki nga muli bafumbo? Tulina amaka 3. Olaba eringa Kaboja. Awo wali amaka gafa mukulu. Baada nate bwe mbalagirira. So wano awo omuwala wagamba waliwo site ezimbibwa.
okitegeera olwo site ezimbibwawo muno ennyumba endala y'abapangisa era nyongeramu ennyumba z'abapangisa endala. Yes, so agamu ku maka gange ssebo. So lwakuba nti abantu abamu kibeewuunyisa naye nga kisobokera ddala omuntu asobola obba n'amaka asatu. Rumors zibadde era zigamba nti abo gennyini amaka we mwatuukidde nti ennyumba wagivaamu wagiddukamu n'ogiteekamu mupangisa obwiki ogutali musango mbunoosula mu kazigo kituufu. At least kale napangisa wange saapangisa waabwe, so that doesn't matter. Siraba adingira app na bino byonna. So abo babasasula kono n'amannya kyova olaba ekigendererwa kyabwe kyali kyekyo. Okitegeera? So ekyo tebaakifuna. Omukazi era stiru y'omu ayongera nakkaatiriza ensonga n'agamba nti ku makya walabikanga atamidde. Engineer Acram otamiira. Nze kati ekyo kibuuzo nze no kiyimbuza sobola nakukiddamu ekyo. Kuba buli amanyi kyenkozesa oba kyesikozesa. So kati mulimu ebibuuzo byesobola kuddamu kiringana kumbuuza do you eat pork kati nkiziremu ki. It's obviously a no case. Omwana ono olowooza abadde akumanyi kyenkanawa? Yammanyi neze simumanyi. Ne babadde apanga nabe enkweze anti kati kisinzira byanjawulo. Anzo bba yali apanga kunziba oluko ne lugoyinga wrong. Okitegeera? Kati n'atuuka nga ayagala ssente miliyoni 2 yatuuka n'okuŋŋamba munja kutunda ebiwewoolo. Miliyoni 2 yakuguza ki? Kyetwebuuza ensi kyebuuza. Era baamubuuza atunda ki? Ani naawe tulaga nti wabadde ne bakunegotiatinga nga bagamba bamuwa 5 gwa 5 wabadde omuwagaaki. Anti 5 kiringanga bonaagamba nti nina emigugu mingi. Taxi etwalira emitwalo 7. Okiwulira? Naye osanze kante egenda ate emigugu gyonna egenda gitwala ku mitwalo ameka? 5 nga naawe kutwaliddeko kikyogenda nakyo. Ogenda ne kante kutwala. Kati ogenda ne kanta noba ng'oggyeko gana 2. Kati kyenali njagala okusalako ezimu ku mboozi. Twali biyinza kuddiira kubanga tekwaliko obujulizi. Era baanoonyeza obujulizi nga tebuliyo. Yagamba alina obujulizi lwaki teyalese obujulizi bwe. So bino byonna byali bipangirwa kuba nti byajjira mu kaseera akatini n'atasobola kufuna kyayagala. Kuba poliisi yamunona ku kkubo wali eri essaawa 10:05. Nzijjukira bulungi kuba na buli kimu kirina ku likodi. Ate nga n'omusirikale yamunona ewaka. Omusirikale nnyini yamumanyi era essaawa n'abeetuuse okuvaayo ajja kuvaayo. Kye neebuuza lwaki yamutwala ku poliisi nga ddala yamugamba banzijjiddeyo ekiso baagala kunzita. Ye omusirikale bw'amugya ewaka ku kkubo amutwala waka wuwe. Okunoonyereza kwe kunaatuyambako awo. Teyamutwala ku poliisi kuwawaabira muntu amuyisa amugambe jangu ontaase. Okitegeera oli yamuyita ndi jangu ontaase. Mu kifo ky'okumutwala ku poliisi yamutwala waka wuwe oba ew'omuwala. Ebise by'emisango byabyogerako nkeera. Olina obujulizi ng'omukyalo ono agaanira mu mmotoka kuba ye agamba yali akurikodinga alina obujulizi. Talina ate obujulizi bw'ataawaddeyo ku poliisi abaana abuwerayo wa? Obuba obulina. Nga agaana okufuluma. Oba embeera eraga nti temwali muzikiriziganya yeekuusa ku mukwano. Tewaali ku bye twaliko tekwaliko mukwano. Tewaaliwo nsonga eraga nti ya mukwano. Tekwaliko nsonga eraga nti ya mukwano naye mugamba nti tambula genda. Omulengera nga mugamba abantu kabakulabe nti olemedde ewange. Omulaba yali atudde wenyininyini ayo ennyumba eyo nga ne geti nzigule mugafuluma kasubire mumulaba bulungi era nga agezaako okwekweka. Mumulabe bulungi uyo mumulabe bulungi saagala nnyo okutambuza butambi bujulizi bwange bwesigaliza njala baddiramu bulungi. So bw'obujulizi obubwo obulina. Anti kati zino essaawa bw'otatambulira ku bujulizi bwo bonaamalako otya.
singa Hajji ati avaayo n'agamba kalwanirira eddembe lya mukyala munne because tumumanyidde mu kulwanirira eddembe ly'abakyala. Hajji alwanirira eddembe ly'abakyala abali ku butuufu so saawagezaako okubba abantu mu lukujjukujju. Mumulaba? So awo omukyala abali yali akola ki? Kweri anti obudde bwali bwakiro omukyala wuuyo mulamu Awo mulembe. yali akola ki omukyala? Tukira flash yaba ya simu tinitini So kubera gye kwaliko enzikiza nakwata akasimu kaye nga kemulisa abo mukola bwenti nga mugamba waayi kambe nga nkola bulungi nnyo abantu baleme gamba muno ki mumulaba ndowooza mumussa ekifaananyi. Acram mu njogera yogambye nti omukyala wali like wamuwaako lift mulaba nga yeebikiridde bulungi naye mu kavidiyo tulaba ate yali teyeebikira. Anti awo ndowooza atuula nga mu kwecwacwana nga bw'anaagamba kakole ki okitegeera omuntu ayagala okuteekawo embeera nti yabaddewo eri bweti. mu interview emu gye wakoze Yali ayambadde ng'omulaba sibe bano abakyala bano baneekolera gya nga babeera ku kkubo. mu interview emu gye wakoze ne munnamawulire omu nga tumaliriza wagambidde nti omukyala omu yakuframinga tugambe nti ye mukyala yono si y'omu era bino bye nnina ekisa nasanga omukyala ng'alina omwana olaba ng'enkuba bwetonyatonya kati tuzaawasa alinganga nnya ali ngenda gayaaza musanga awo ng'oba oyisizza ku ki akamwesi somewhere there n'agamba aviirako wali nga tonatuuka ku kyettuba kumbe baba baagala kukuggyirako awo mu kazikiza bajje bakole ki bakuteekeko embeera okitegeera. Wadde oli mu kunoonya mukyala wakubi asobola munoonya bwenti kakati kulu namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 kati omukyala wokubiri mba mwagazaki. Ebintu eby'omukwano abantu balwanira abakazi bulijjo birina fitina nnyingi so kaabe nga ani oba ali mu kitiibwa ki oba yenkana atya oba yaani nze engineer Acram ow'eriiso nze bad wa Dr. Cool. mweno ensonga Hajji ati akyayimiridde naawe astandinze naawe nnyo yaŋŋambye naye mwami lwaki tova ku kisa yaŋŋamba dde olede ekisa kijja kunzisa abantu abasinga nga yaŋŋamba kati okirabyeko okirabe. Ekisa kyo lwaki okusinga kyetololera ku bakazi? Ate ndi muli wa bisiyaga. Acram awo ku nsonga eyo waliwo ebigambiza gwe teweewuumuzanga okuva wadde Uganda teweewuumuzanga okuwumula siri muli wa bisiyaga kyenyinza okubagamba omusajja tasobola zongera mu basajja. Oli mutambuze ekimala. Sinoonya haki ate kitegeeza nti mba mutambuze naye nga omusajja at least ko singa awulikika mu nsonga nga si za musajja munne ng'abalala betuwulira so ekyo tekitiisa. Ngaawo wennyini we walina abawala ku social media abavudde ne bagamba nabo balina obujulizi bwo balina n'obutambi bwo ate wagaana okubasasula era balinze bakuzzeeyo gye wavudde. Baleete buli kimu bannange okitegedde nze nabagamba sitya ddenja abantu bagenda balowooza nti bajja kanga Acram bitabitya. Ensonga z'okuzaalira e France zagenda zitya? Omukyala yalemerako era omwana yamuzaala mu America omwana amwina wali wanene waka baby boy Acram Junior kumisibiza. Tulina baby Acram Junior kumisibiza kati wulira omwana waffe si wammwe omwana waffe si wammwe mumujjukire period gye nabagambira mujjukire period aja timwabeereddemu ebweru nga bwe nakyogera bwe kyali. Omukyala yagenda US yekka agenze Canada yekka yagenda US ne mutabani waffe era temwamulaba kuba taliwo okulaga mwana agenze Canada n'omwana tekiriwo okulaga mwana okitegedde tatambuddeeko yekka era n'olugendo lwo atambula kati tetukyagala nnyo kubanga abantu bula bamanyi ebirungi banyiiga bafitina. Omukyala ennaku zino tava ku nnyonyi. Alina projects zatambuza United Nations alina girl empowerment program gye baamuwa so akyagigusa bulungi akyagifumbirira era abawala b'e Uganda bajja kukwasaako ebiri inshallah. Akulekera ani bw'agendako emitala w'amayanja empewo ennaku zino nga esukkuluma? Empewo si nnyingi nze nabimanyira ate empangalira bweru mu winter mbeera nsiiba naye sibeera naye. So
osobola okihandolinga? As I always do. Akira, waliwo omukozi wa TVM yavuddeyo n'agamba emmotoka gy'otambuliramu ate gye wawa Hajji Kulthum ku mukolo. Eya Kulu eriko erinnya. Okuggyako ng'oyo talaba. Anti TV zammwe ziba nsasule. Mu kifo ky'okuzimba abantu mubasuula busuuzi wansi. Mugambe eya Kulu eriko Dr. Kulu. Okitegedde? Just nti engeri gye kiri nti omukwano mungi nagula emmotoka bbiri nga zifaanagana. Ne ssente tebaziguza bigambo. Odadde South Africa. Ngenda bwe nkomawo. Naye wangaddemu e Kampala ku luno. Ngenda n'enzira. Era bigambibwa era badde bamanyi nti omukyalo South Africa yakutaddeyo munda. Ngenda bwe nzira. Era bukyanga nva mu mikolo nakagenda South Africa emirundi nga 5. naye byogerwa nti wajja saga tebakusuubira kudda South Africa. Ate nayo bizinesi zange nsigala nti bakugoba ebyaddala tuli ku wanted. Mu wanted yaki? Naye wakola mu South ekyo temukyeraliikirira. It's not about you guys to worry about. Abakyala bano we bavaayo ne bata obutandire. Babute. Omanyi buli lwovaayo ne weeteeka buli lwetaba mu mazina g'enkima. You be ready to dance. Okitegeera. Right now you're dancing. Nze sirina kyentya. Asina kye mugamba. Yeah. Okalya ddakaddadda. Kiwadadda kamaze ne kadda. Ekyo kigenda eriye kuba ombuuza mese kijja musindikira. So kati katusuubire nti ye akola birungi byereere abantu tebafunye mukisa mulabirawo ku inginiya. Kati kozi obondi gye bakuwadde eriko omusango ki? Saasome ku bya bondi ne balooyazi bange babikwasaganyiza. Bakutadde ddi kozi? Leero akumeka? Leero amukaaga. Panta Thursday. Kati obugambo obusemba ng'obusindika Hajji Kulu. Baby safe flight. Ndaba obunyogovu bunyinyeeyo gy'oli. Ate bane safe anti kati bye binyiiza abantu okitegeera. Kati naye mugambe nti atukaleke mugaye atuuke bulungi. Kwanyiza ogamba safe flight ow'eggaali n'anyiiga oba ow'emmotoka n'akola ki? Kati ate wekituuka ku w'ebigere